Well, my sweet, what do you want to be when you grow up? Doctor. You want to be a doctor? Why? Mu ddoboozi ettonotono bw'atyo Nicole Naluwagga bw'atubuulidde nga bw'ayagala okubeera omusawo bw'anaaba akuze. Emyaka 8 emabega nnyina Pistela Meme omutuuze w'e Najjanankumbi atubuulidde nti bwe yali olubuto lw'omwana ono yalwala nnyo ebitagambika kumpi kutuuka ku muzaala. Actually nabeeranga olumu nvaako ne blackinga out n'engwa nabeeranga nnyo munafu mu kiseera ky'okusumulukuka era nalumizibwa nga bamaama bwe bayitamu eyo embeera naye ate kino kyali so different. Ono yamuzaalira mu ddwaliro Entebbe grade B wabula ne kizuulibwa nti yali aliko ekitali kituufu. Omusawo bwe yamunzijaamu yamulabako embeera y'okuba nti alina ekituli ku mugongo. Ne tumusindi ne batrefalinga Mbale nazaalira Entebbe mu grade B. Batrefalinga Entebbe Mbale nga gye tugenda okumulongooseza. Nicole yalongoosebwa mu ddwaliro e Mbale ng'alina ennaku 5 zokka era yadda bulungi engulu olwo ne basiibulwa okudda eka. Oluvannyuma lwa wiiki emu embeera yatabuka era n'addizibwayo. Just n'okubeera mu ddwaliro nga toyinaako ayamba nga gwaliyo olina kawere ng'olina n'omwana. Kaseera kaali kakusoomoozebwa ate nga ye mwana asooka oli muto obulamu tebwasigala kyekimu ne mu bwongo. Twebaza Mukama operation yali successful ne tuvaayo. Kyazuulibwa nti ono yali asanyaladde ekitundu kye ekya wansi era n'okutuuka kati talina kyasobola kwekolera. Abaana spina bividi abasinga bwe babalongoosa ebitundu byabwe ebya wansi bifa. Bwe bifa susu abamuyitamu buyisi oba ogenda mutandika omukola bowel washout. N'okufuluma era alina kuyambibwako. Ng'okozesa amazzi agabuguma kuba tulina akagundi kooni ekigundi muteeka amazzi ne tumuteekamu n'asobola okufuluma. Osobola okikola mu wiiki tusobola omugyamu emirundi 3 ku 2. Kino kitegeeza balina okumulabirira mu ngeri ey'enjawulo okumutwala mu basawo abakugu okumuyamba. Nga tugenda ku physios ekatalemwa ab'Embale bajja ne batuceekingako ekatalemwa ne tumutwalayo. Bwe twasinga okukosebwa by'ebiseera bya COVID tetulina ntambula ate era nga bw'omanyi buli kimu kyagootana ne mu by'ensawo kati twakajja tubeeko nga abamuzaayo tulabe obulamu kuba kati tasobola tuula bulungi. Bino byonna byetaaga ssente mpitirivu maama z'atalina ng'agamba yali akola naye kati takyasobola. Teri asobola kuwa mulimu ng'olina omwana bw'ati. N'akalimu ke mbadde nnina kaaweddewo lwa nsonga anti ofuba otukujja olaba omwana. Bisaaze wandibadde okoleramu ate kwiza okukalirawo. Neneesanga nga sikyalina kyakola ntudde waka olw'omwana gwe nnina. Kati basaba bazira kisa okubadduukirira. Nensaba nanjagala nfune ku buyambi okuva eri Bazirakisa agende mu masomero amalungi agalimu abaana nga ye naye asoma afune kye yeetaaga. Every week tugula diapers bwekibeera kya mitwalo 2 olw'embeera egyayitamu and of which it is expensive. Expense y'ekatalema tumutwala mu wiiki emirundi 2 buli every visit ebeera yagumu kitundu ne board etuvugako yagumu kitundu. Emitwalo 3 obw'ekyo olumu ziba teziirwa ate nga tulina omuzaayo for visit. Nicole ku myaka 8 gy'alina tasobola kutambula essanyu ly'omuzadde yenna kulaba mwana we nga mulamu bulungi. Kale essuubi lya Nicole ne maama we liba limu ggwe omulabi wa Spark TV. Jocelyn Nakibule agafeeyo ku Spark TV. Can I take you to my home? Will you go?